tukwaniriza afande nange mbaniriza mawuliza lwa radio 4 katonyeze katonyeze 3 13 katonyeze 3 yes mbalamusiza mbadde ne muzukulu wange awo nga nzijukiza nti nakoma okujja wano mbukati omwaka guwezi omwaka nga tegulu mwaka mulamba nga tojja njagala kusasira bonna abavibwako abantu baabwe ebbanga lyonna limaze nga siri wano ate ne njagaliro nga bulijjo okusasira abali mu malwaliro nesaba abajjanjabi basobole okubajjanjaba obulungi nga ne Katonda bakwatiddeko ate abalwadde amanyi abajjanjabi bamanyi okulya ku balwadde emmere oyo abakyali mujjanjabi era abeera mujjanjabi kati tubasaba emmere y'abalwadde bagikwate bulungi nebalizaako abafunye ebirungi mu bulungi ababifunye mu bubi omanyi bibeera bizibu okuuma waliwo n'abafuna mu bubi n'oleeta ekisiraani mu baana abamu bayinza okuba nga bassa abantu ne balyoka bafuna sente nga basse nnyini sente ne balyoka bafuna sente ziba sente za kibi ezo za kibi oli otya fande gendi naye nakuleka tonyirira bwoti minisita asasula abakole ba minisita nga muli bulungi neera nawe nakulekera te enjawulo sinene nnyo yes lwetazamba okusinkana fenna naye nti waliwo enjawulo nene waliwo jeno ne wabeerawo nange civilian naawe obaani civilian ate omuzukulu nkoko eneera mutunzi ampuliriza eryo eddoboozi lya General Aproscovia Nalweiso era nga ze tonyumu General nabalabye mukyayagala obukulembeze bw'eggwanga lino nalabye President Museveni bwe mwali mu nsiko ng'akomyewo okunominatingibwa okumu bakiyita ki okusunsula ng'akomyewo okusunsulwa addemu okulembera emyaka 5 nze Jesse kyawagira tokyawagira myaka 5 myaka 5 omuntu talina kyakoleramu abaddewo emyaka 40 myaka 40 nkitegeera naye oba buli lw'obozze okusaba ekisanja oba osabira kukola ebintu ebipya oba okumaliriza byotakoze naye emyaka 5 mitono kyentegeeza teyaze kusaba 40 yaze kusaba 5 yali badde asaba emeka 10 so byakoze era senga nali mu parliament nandibadde nze nkulembera okukyusa emyaka egyo ekisanja kidde ku myaka 10 okuva ku 5 afande mwami Museveni ebbanga lyamaze nga akulembera eggwanga lino emyaka 10 egyasooka netugenda mu kulondo okwasooka mu 96 awo kati emyaka 30 okuva mu kulondo okwo tegimumala kutuukiriza bye yayagala kukolera ggwanga era nze njagala okwebaza Katonda okubanga Katonda ataddewo President Museveni emyaka egyo gy'ogambye gigenda okuwera 4 kubanga enjawulo nnene nnyo okusinga omuntu amaze emyaka 10 bwe mubeera n'omuntu omulungi nga si muntu musibira mubbwa nga si mutemu ng'awuliriza yandibadde yeetaaga amale ku myaka emingi naddala mu Afirika kubanga Afirika tukyali mabega nnyo naye bw'abanga ebyo byonna abitegeera ategeera abantu bandibadde beekolera buli maka ne gabeerako n'ekintu kye geekolera ekireeta ssente nze ndowooza emyaka kirungi nnyo okubanga atutte emyaka gino okusinga okuleetamu ebikwangala by'abantu ebitalowooza ne boonoona eggwanga mu myaka 10 ate ne baleeta oba omulala ategeera muno okulidda abulula naye kaakati omuntu yenna anaabaze mu bukulembeze agenda kusanga nga ebintu weebiri nga biteredde anti afande yes ebbanga ligenze president nga kulembera ekibuuzo kyembuuza nti yayina ebigendererwa biri eggwanga lino emyaka nategimaze kubituukiriza yayina ebigendererwa naye ndowooza bannayuganda bo bamulabamu omugaso munene nnyo kubanga tazze nga yeewaŋŋamya bwewaŋŋamya abadde azze nga ayita mu kalulu era abadde bakubulya nti mwaka bwe guti yafuna percentage bweti mwaka bwe guti nafuna percentage nga waliyo abantu abavuddeyo abasuubiza
eggulu n'ensi naye abandi bagamba katugira tugenda n'ono tumwongere ekisanja ekirala waliwo abazze bawakanya ebibadde biva mu kulonda emirundi gyonna Dr. Kizza Besigye omujjukira afande buli kulonda ekubadde ku ggwanga yeetabye mu kalulu ng'agamba nti bakakuttemu nakawangudde ne balangirira mulala kungu njagala kutegeeza nti ebyo byonna ffe kati nga kungu n'abantu abalala oba nange twandirowooza nti kituufu naye kasita akalulu kaggwa ne bagamba nti mugende mwerondemu opposition ne mugenda ne mugironda akalulu baba tebakabbye ne mwerondamu nti tukulembera opposition mu parliament webale nnyo obaokkiriza ebyavudde mu kulonda nze bwe nkirowooza okutegeera kwange okutono okutali kunene kasita osalawo n'obeera n'opposition mu parliament kiba kitegeeza akalulu tebakabba oba okkiriza ebyava mu kulonda era abantu bonna bakitegeere nti kasita obeera n'omuntu gw'owagira ng'ali ku ludda oluvuganya aba yakkiriza ebyava mu kulonda era Dr. Kizza Besigye mukijjukira abaddenga n'opposition abaddenga n'abantu abakulira oludda oluvuganya nga bantu be balonda national cabinet ekisikirize ate ogironda otya nga akalulu bakabba kitegeeza bokkiriza nti waliwo gavumenti yalondebwa mu butuufu weebale nnyo kati naawe mulina eyammwe ekisikirize the alternative query nogenda ne mu parliament oluusi n'owagira gavumenti bebeerese n'ogamba nze kino nkiwagira kiba kitegeeza gavumenti eriwo mu butuufu naye kasita owulira nti oludda nti abawangula baliyo bokka teriyo oludda luvuganya kiba kitegeeza ndowooza waliwo ekizibu era kungu nze ndowooza kubanga kati twagenze ne president bamunominatinga naye era abantu mukyayogera ebyo ebikadde ebyedda mu akalulu bakabba kati yogera kapya kano akaliwo kali kaggwa era ekisanja kyawedde bulungi nnyo myaka 5 giri mu kufundikira weebale nnyo well tugenda kukwogerako akafande but mu myaka gino so far afande biki gavumenti ekulembera Mwami Museveni president w'eggwanga byetuuse kuba byekoze byoga nti kino na kino byankizo nnyo era musaana okuweebwa ebimuli olwabyo enguudo ezeeyongeddeko ku ziri ezaaliwo temwasanga mu 86 eddembe okubanga ensalo zaffe zonna teri ntalo entalo ziri mu mawanga amalala tugenda bugenze mu mawanga amalala okulaba ntutereezaayo ewaffe tulyoke amasomero geeyongeddeko senga nabadde nze wano nga nze kwogera ku masomero nalibadde nkubulya nti omwaka 2016 amasomero ageeyongeddeko amalwaliro ageeyongeddeko amafactory ageeyongedde mu Uganda n'abantu bameka factory bezitutte senga bye nabadde nziza okunyonyolako wano ebyo byo biyitirivu president yaleetaze okwogera ekisanja ekirala yeetaaga bw'aba tewali muntu ng'abantu balaba nti tewali muntu ajja okwongera ku kalina eriwo nti Ministry ya Finance badde ezimba ekizimbe naye tekinaggwa naye abantu balina okimaliriza be bano abajjayo empapula okumuvuganya baali basoma mu 2 era ndowoozamu nti okulonda kwandibadde kwa nnaku nga 10 oluusi na 20 singa bonna babasunsudde akapapula kubanga kandibadde kavanga mukono okutuuka e Kampala ogenda otambula oti onoonya kandidate wo twanditutte ennaku nga 2 nga tulonda naye emikono gyatuyambye omanye okufuna emikono gy'abantu 200 kati abantu bedda baleeta emikono nga yasayiningidde President Museveni ate yasayiningidde nekulala ekitakkirizibwa then oyasayiniza ateeka okuba n'ennini namba ateeka okuba ne national ID ateeka okuba n'ebintu bingi n'emyaka abalala babadde balina baana bato myaka 12 13 kasita omuwa ezakabalagala ng'asayininga
ng'ajingira n'emikono nga bajingira n'emikono nga balowooza eri gye babigitwala teri abikebera naye nga balina bikebera byabadde bizibu nnyo badde bakambwemuuko okulonda kwa bulijjo babadde nga bikenneenya naye nga tetulaba abantu be baganye nga bakikoze ku luno naye abantu be bagaana bano babadde 200 nga mulimu abatalina n'abantu ne bakifuula ekinyumu nga kiswaza n'okuswaza naye ab'emikono batuyambye abajekennenyeza naye afande eky'abantu abasoba mu 200 okugenda oga nti Mwami Museveni nokyekakasera tumumamule mu bukulembeze bw'eggwanga sikabonera akayina kyekalaga ku bukulembeze bwe kungu kyogamba nti abantu 200 babadde bazze kumamulako omukulembeze w'eggwanga nga nalabyeko n'omu yabadde amusaba ssente naye ate munange yamaze neyewandiisa ng'amusaba amuyambe amufunireyo ku ssente amalire so kyekyabadde kibalese kulaba kugamba nga bazze okumusanyukirako ku byakoze kyekyabaleese bano bennalabye bali ebikomando waliwo yagidde ku buyungu nga muwanvu avaano mpaka eri babadde balaga ensi nti Uganda kati yeeyo buli muntu yenna asobola kiri kungu kyenakugamba nti yagamba tikanunule eggwanga lino n'omusiru ayimirire wala yogere ekyobusiru wabulewa mukuba oluyi kyetwabadde tulaba kiri Mwami Museveni kyayogera ekyo babadde baze omuyozaayoza era emikono senga gyalabise simanyi naye nagyo gyabadde mizibu nnyo nnyo ye yabeesoose n'agifuna gyonna bano bagenza okujja nga yagirina naye ate bw'oba ng'ozze nti asayiningidde President Museveni yakusayiningirira kiba kitegeeza owagira ye kiba kitegeeza President Museveni kuba ye yasoose okay but afande naye simanyi oba nakyo kati ekyo nakyo kyafaayo ekiriwa ekyabadde mu Uganda eriyo ensi yali ewezeza abantu 200 nga baze okwesimbawo sinaba kukikola kukima empapula kunoonyereza naye ndowooza amawanga agasinga obukwakuliza buno bwolaba kukugjayo emikono bo babuteeka wali mu kugjayo empapula kati bangi balemererwawo okujja okufuna empapula zino obwaffe buli mu kukomyawo obwamawanga gali goyo amalala wano wojja okukima empapula wabeera obuzibu naye tubeebaza okubanga beesowoddeyo nange olunaddako ndowooza emyaka bwe ginaba ginzikiriza njagenda nzijemba kati giri 7 bwe tunatuukira nja kuba na 7 naye kali akakepu kali akawagulu bakajjawo so ojja kuba waddembe okuvuga naye ate ojja kuvuganya mukama okuba naye ajja kuba akyaliwo simanyi naye tekiŋŋaana ate Mugisa muntu tavuganya naye jeeno Mugisa muntu emikono yagifunye so nawe osobola ddala okujja mu 231 fano kyalina amaanyi agatambula eggwanga ng'onoonya emikono gabula gatya nga bampadde emmotoka n'abasirikale nabalabye wano abazijjeeyo batandise n'okutambula n'abasirikale baabwe balina obbakuuma butiribiri kubanga tomanya ki ekiyinza okuggwawo nga kampeyini tezinnaba okay afande nga sinaba kutwala nnyo ku byenatesiteese wano nalabye abantu 8 abasunsuddwa gwe omu ku bakyala abantu bebasinga okwenyumiririzaamu mu Uganda n'abakyala bennyini given nti gwe ndowooza munnamagye omukyala asinga okubeera ku ddaala erya waggulu newankubadde kati wawummula but mu 8 bano siina n'omukyala n'omu gwe nalabye abakyala balabika kwaba 8 bamativu bagamba katugende naabo Yoweri Kaguta Museveni babadde tebaagala kuvuganya 8 ogwo oba teyazze Station Mayanja owa National Peasants Party teyawezeza mikono yakibiina kye kyaliso omusajja w'omuyita Kasibante naye ye teyazze lwakuba nalabye n'ekibiina ekivuddemu olunaku olwejjo yalangiridde nti ekibiina kivuddemu yali ewammwe yali ku mukolo gwa Mwami Museveni n'ayimba n'abuukabuuka ekibiina kino kimuyita nekimugamba ani yakugambye okukola ebyo ekyogamba takkirizibwa simanyi akkirizibwa
kyogamba kati Bobi Wine takirizibwa kujja kuyimbira ku mukolo gwa President Museveni akirizibwa akirizibwa kinga takirizibwa muyimbi lwaki temumuyita tebamuyita niye agambe tebamuyita akirizibwa bamuyita n'atajja ndowooza tajja buzi nja kubuuzaako kubayita kubanga simanyi lwaki tebamuyita muyimbi mulungi really omwagala nze muyimbi wange kati simanyi lwaki tebamuyita bamugana okuyimba batya agamba buli wayagala okuteekateeka concerts wano mu Uganda government yo oba government ekulembera eggwanga lya Uganda security n'ebitongole ebirala tebamukkiriza kuteekateeka concerts zino nze ndowooza kireeta late kirabika kigwawo bugwi naye nga nze ndowooza akirizibwa okuyimba kati ku bulwalizize tayimbe anti kati ono presidential candidate anayambala enkofiira bbiri enanoonya akalulu eno bwayimba tewali akugana kuyimba kati kyogamba President Museveni waliwo ayinza okumugana okuyimba nga badde atuusa awantu ku lwale n'akwata microphone n'ayimba tewali amugana no naye kiri kya concert naye kati sitesha ekibiina yakivuddemu bamugobye oba yakivuddemu buvi jo yalangiridde nti akivuddemu olw'okuba yayimbye basoose kumuyita ne bamugamba bwennyabo ani yakugambye kyova olaba Uganda erina obuzibu kubanga okubeera ng'olina ekibiina ky'owagira tekikugjaako okugenda okukola ssente awantu tekikugjaako sikirooza nti kikuggyako era kyova olaba nti nnenyeza ddala bano ababaka abatagenda jo nalabye Prime Minister ng'agenze ku malwaliro okulambula ng'agamba nti ebyemukono namboze nti ofisi yange zigule namboze mulengerako naye tajjanga mu ofisi yange kuŋŋamba kintu tekitegeeza nti bw'obeera opposition buli lw'obeera buli akalulu lekaggwa oba olina okukolagana ne gavumenti nabino muzeeyi byalambula PDM okulaba abantu ki kye bakoze bano balonzi bo siraba nsonga lwaki tobeerayo naye wano nze kinewunyisa nnyo mu Uganda ababaka ab'opposition tebabeera omukulembeze gy'abaagenzi ng'ate omukulembeze bw'amala okuwangula mwena mu gavumenti abagitwala okay well maybe katono nnyo nga tunaba kuva ku nsonga eyo kiri njagala kibeere ku record afande ekya Bobi Wine okuyimba because throughout ebbanga lino lyonna bwe yalangirira nti asazeewo okuvuganya President Museveni agamba wano mu Uganda mwamulemesa okola ebivulu okukuba ebivulu bye okuyimba eri abantu kyova olaba kati agenda bweru w'eggwanga gy'ayimbira London, Canada n'ewalala no wateekwa okubaawo ekintu ekirala bwe naba ngenze ngenda kubuuza lwaki tebamukkiriza ategeka wabi waba agenda okuyimbira kubanga toyinza kuyimbira mu katale nti gwe wotadde ekivulu kyo njagala kutegera naye kati oyagala kuŋŋamba kungu nti Bobi Wine bw'anaakwata ka microphone n'ayimbira ku laale ye nti bajja kumukwata anti kati baba muganye dena nakola ati nga okuyimba bw'anaaba arapinga nti ngenda bakolera oluguudo simanyi nga n'ebiri mu luyimba sikirowoozo ekyo okay afande njagala tugende ku okususula kwe tuba twogerako bwabanga President Museveni w'amaanyi ekyenkanidde awo lwaki tulaba ekifaanagana ng'okulemesa abamu ku bantu okumwesimbako be baluwa balemeseza akakiiko k'ebyokulonda twalabye Honorable Muhammad Nsereko omulabye y'omu kubaga nti baleese buli kimu kyonna ekyetaagisa n'asiibwa ebbali bwe yamaliriza n'ajja ku TV naga nti awa ebiragiro nti oyo mumukkiriza no temumukkiriza si kakiiko ka byakulonda waliwo ewala ebiragiro gye biva ekyo owokubiri yajjidde ki ng'amanyi nti waliwo ewala ebiragiro gye biva yabadde akimye eki Nsereka akakasa abantu nti emikono tegyamubuze bwagamba yagifunye bwagamba ku budde bwe bamuwadde ne batya Nsereko ne wabaawo abawa ebiragiro nga batya Nsereko mukama nsaasira okuseka omuntu n'alagira nti ebintu naye bannayuganda tebalina mazima
Nsereko wange mutabani wange. Mutabani wa mwanyinaze omugenzi. Wawaliwo yawadde ebiragiro nga amutidde nnyo. Teyamutidde? Simanyi na kiki kyamugjayo kubanga Nsereko nali ntera okwogera naye kati bino byonna sayogere nabyo namulaba bulabi ng'avuddeyo yeesowoddeyo. Omanyi waliyo abantu nga bw'onoobeera ku mulimu n'ogamba nti n'owandika ebbaluwa ng'osaba okulekulira ng'olowooza nti mukama wo bw'anaagiraba ajagamba nti akungu wange tagenda. Kalungi nnyako kadde mwafande. Waliwo omuntu ng'ali ku mulimu ku Radio 4 nga bwendi wano n'owandiika ebbaluwa ng'ogamba nti nze ndekulidde ng'olowooza nti waggulu bosi wo Minisita Balamu bw'analaba ebbaluwa yange ng'agamba kungu wange ajja kukankana togenda n'agisayiningako busayinize nti approved. Kati eriyo abantu abazze bwe batyo nga balowooza nti bajja bayita ti Nsereko naawe nawe ogenze ddala ogenze okuneesimbako sembera mutabani ne batabayita naye ng'emikono girabika gyabuze. Nze omanyi kungu n'agamba nti eriyo abantu olaba Pulezidenti Museveni oyo nti bw'oba oyagala okumuvaako ogende kyetaaga n'okuba siteepu ntono ng'otunula emabega okulaba nti oba bw'ogenda eriyo abakugoberera bw'olaba nga teri okyukira ku mulyango nodda. Kubanga abantu bagenze banyinya abagenze bokka. Kati n'Nsereko simanyi sagala kwogera nnyo naye mutabani wo tomukubira kasimu n'omugamba munnange kiki era ngenda mumubuuza nga nvute nze nga tebantuuseeko kunsaba emikono tebazze wo tesabalabyeko Nsereko kubanga bandizze. Waliwo ebisaanyizo bye bagamba nti oteekwa okubanga ki olina kubanga oli mulonzi. Ndi mulonzi nondera ku kyalo ntaawo emukono oba bategedde nti gwakako wadde dda General Museveni ate omanyi otya bandizze ne batuukako Nsereko yandintuuseeko osanga nandi munoonyerezayo ne ku mikono emu. So in a nutshell ogamba mwami Museveni tewaliwo muntu yenna gwe balemesezza ku bantu abaze okwesimbawo nti waliwo omuntu yabadde alagira nti mukome ku 8 oba mukome ku 2 oba mukome ku 4 ate nga babakkiriza ne bagenda ne bajjayo empapula. Era twandibadde tusobola okutuula nabo mu kyama ne tugenda nga tutuula n'omu ku omu naye oba tetwavuddeyo genda kutuula nabo kuvaamu. Kati n'ogamba nti balagidde mu kyama ne balagira akakiiko k'ebyokulonda si kituufu. Mulimu n'abavubuka abatimbula kalevu tubadde n'omuvubuka bamuyita David Mageze tubadde mu myaka 26 naye kasita obeera n'emyaka 18 ndowooza simanyi Uganda bagamba omukulembeze alina kuba kwemeka si 18 kuva ku 18 genda waggulu 26 bamusajja mukulu. Lwaki nga abavubuka bano nabo bennyini balowooza nti engeri mwami Museveni gyagenze ng'akula mu myaka nti era yatidde abavubuka bano abato olw'okuba nti population ya Uganda esingamu bavubuka. Oyina ono Magezi myaka 26 oyina Katumba John myaka 29 so baga nti bano bonna by all means agaba orders yabatasobola kubakkiriza kapapula kumuvuganya. Katumba wamalo jukira nti yajja Katumba John yajja nasing walo ne Jeno obaye ba Jeno ba mekabe yasinga akalulu Jeno kati wate kukubanga empapula zaganyi dulinga tebamutya nti kati abavubuka babatidde naye nga bannayuganda ng'okimanyi nti twajja mu Uganda nga waliwo milioni 14 kati ziri milioni 5 nti milioni 14 bw'ozitola ku milioni 5 wasigalawo 36 oba 36 bonna bavubuka owulidde kakati oyinza otyoga nti obatya wagenda n'obagema era bw'omala okumugema omanya tajja kufa era ekiseera kijja kutuuka akwesimbeko. Wagenda n'obagema wagenda n'obagamba nti bonna basome n'oteekawo ne ssente ku university basome oba baba basoma kulagawo
era basobola okujja ne bakwesimbako kati ate ne batuuka okwesimbako n'otuma nti abo temubakiriza kuba bavubuka. Naye okay. Twandibadde tugamba nti wabeerawo muzeeyi president yandibaddaga nti wabeerawo okugema baffe. Baleme kujja kunvuganya. Baligenda fande ekyo nakyo tukyoko. Naye kati emikono gino tegiva ku kyalo kwe bakuzaala. Kubanga omwana w'emyaka 26 okufuna emikono mu Uganda yonna kibeera kizibu nnyo, ekyo nakyo balina okukirowoozaako. Kibeera kizibu okujja kati kibaba abagenze kati mu parliament bateese ku ekyo eky'emikono. Okay, good. Nti district embwe kuwa emikono okirizibwa okwesimbawo. Kye baba balwanako. Ate Sereka abadde yandibadde akirwanyeeko kubanga mutabani wange yaze kufuna mikono gya Uganda. Tokubye nnyo. Nedda siku. Okay, afande ekyo nakyo njagala tukyogereko. Abadde mu kwegamba abantu bonna abaze okwesimba ababadde mu bukulembeze. Ng'osobola n'okutondawo NG ekukkiriza okwetoloola Uganda. Nga abamu nga ne Kaluma tebamanyiiyo okubuuka Kaluma. Kati emikono bosuubira gijjawo. So gyabuze. Kubanga omuntu wabanga Katonda yakuwa eki. President Museveni agamba nti yasomesa abantu beewaabwe okulekerawo okusenguka nga wa myaka 2. Kati bano betwogerako batabani bange bano abatafunye mikono si 2 gasukamu bali mu 5 bagenda mu 5. Naye wabanga tosobola na kutondawo NGO okusobozesa kutambula eggwanga. Kusobozesa okutambula eggwanga ng'ogenda osomesa abantu oba ku butungulu oba ku nnyaanya oba ku lumonde. Fuwanu tuyatikanga amalagala mu nnyonyi tugatwala e Congo okubayigiriza okubumba ettaka uteekemu amalagala nti bw'ogateekamu muvaamu ekintu bwe kiti. Oba bw'osimba omuti guno ogwa muwogo muvaamu omuwogo. Bw'obanga tolina NGO eyo nga President Museveni avuddeyo ye kenyini yereetera ekirowoozo ekigamba tikanteekewo akakadde ak'abantu katwale ku muluka. Ate nga n'akakadde MP tosobodde kugenda kulaba nti bakakadde ako ke baawa abantu abo bakakozesa okulondoola. Naye nga constituency yo n'olinda Yoweri Kaguta Museveni ajje abantu bamulage embizzi ze bagula mu kakadde. Nga neno mbaka tagendangayo okulondoola. Abagamba bugambi mu sente muzirye mwe mumpagire. Kati n'obulwa emikono ebbanga gino nali ya myaka 5. Ova n'olaja nti waliwo yawadde ogundi. Orders. Okay, but lwaki Mwami Museveni yekka bw'abanga education gyeyogeddeko Maama Nalweyiso nti mpitirivu nnyo oba yeeyongedde okulungiwa. Education system bweti tasobola kujjayo omuntu alina bukugu na busobozi ng'obwa Mwami Museveni eyebeera education yakwenyumirizaamu. Era munnange nze neewuunya mama wa muzeeyi ne taata abazadde abo 2 bwe bazaala omwana oyo. Nze alina ebintu byaleeta nze olaba kakakadde ka miliyoni akapidium. Nage niyo omuntu ngukera otya ku makya n'omutwalira akakadde n'aleeta akakadde alina ebintu bingi nnyo byaleese. N'aleeta bonna basome, n'aleeta bonna bagemwe, n'aleeta ebintu bingi, bonna bagaggawale, bonna bakole ki. Yagenda nze njagala omuntu aveeyo wano atubuulire nti yaleeta ebyo, nti yaleeta PDM n'agitwalira President Museveni. Idea eyo ye yazeereetera ne tuziwakanya ne tuzikuba naye ne ziyitamu. Abantu omuntu atuula nakubulya miliyoni abantu bagamba ati kungu nagamba nti nze kati wenzija no ekugamba nti mune kungu mbadde nzija ku makya ne banzibako obukadde 5 okiwulira bwe nvaawo ng'ogamba abantu nti oyo alimba obukadde 5 abujjawo. Bwe nzija ne kugamba banzibyeko 5 n'enfuluma n'ogamba alimba bamubyeko 5 okiwulira. Kati abantu wannyonnyola akakadde miliyoni kyagikozeemu tubeera tugamba alimba.
owulidde ne tugaano kiyingiramu afana wenjagala okujja ku PDM kubanga nakulaba ng'otambula ne President Museveni mu kulambula enteekateeka eno kati omuntu bw'atuula n'ayogera ekyo n'agamba oyo alimba naye senga beemupi bano abamu be bawangudde mu kamyufu abamu bano abaze okwesimbawo ku bwa pulezidenti emikono ne gibabula senga baatambulira ku ekyo ekyo pulezidenti bw'omulaba ng'agenza awantu naawe n'ogenda mu constituency yo pulezidenti gwe MP akiwakanya n'ogamba nedda pulezidenti oyo akulimba ezo embizi nange namuwaayo 2 okiwulira kati novayo kati n'ogamba nti ate waliwo yalagidde emikono gyo baleme okugifuna nga tomanyi na PDM mu constituency yo kyekoze omusajja n'akuyitako n'agenda wansi mu bantu bo waliyo omukulembeze gye yakyala ono wa Uganda nonseemu president waffe alina gye yagende mu Africa kati president wayo ne yefuula busy namukkiriza okugenda nakkiriza president wa Uganda okugenda mu byalo okwogera n'abantu ye ng'oba yalina kye kyali kimutabwanya ebigambo ono byayogerayo oli teyadda Mwami Museveni byayogera teyakoma kiki lwaki teyadda omukulembeze sijja kumwogera ku mulirwano wano si kumuliraano nnyo abatuwuliriza katujje katono nnyo tutandikira naye Yoweri Museveni bwe yalabanga ekintu kitabuse ne wafulumawo olugambo lwendowooza nti yalutandika simubuuzanga ne baga nti Yoweri Museveni mulwadde nnyo ebigambo ne bitingana nti era ayinza obutawona ffenna ne tuva ku mmere okulowooza emmere nemutandika kulowooza ku mulwadde ne tutandika kulowooza ku mulwadde nti namala afiira wano tunaalagamu enjala neewona ne tusigaza kunywa amazzi g'ebitaba musajja mugezi okiwulira kati ebintu ebyo bwe mbijjukira ne ndaba n'abakulembeze bano bagamba mbu waliwo yalagidde gundi temuteekako nga batudde wano balemeddwa okumwesibako okutambula naye gwe n'olowooza bulowooza mbu waliwo alina amasanyalaze mbu kaadi kati abantu balwanira kaadi tujja ku kaadi ekyafande okay njagala tudde mu kino afande mukola ki mu bululu ng'abamagye ffe tetujja mu bululu okujjako nga gwe tuyise tetujjira ddala mu bululu era ne bwe tubeera ku polling station tuba tusirise tetwogera kigambo kyonna tubanga bakasiru ne bwonkuba oluyi nesimula busimuzi lwakubanza ekyanema ekyo mbu bagamba mbukyusa nettama bwe bakuba ku lubasaije kyusa ne luno ebyo byakyanema ekyo tokkiriza mu bayibuli ekyo nkibuuka bwe ntuuka mu bayibuli awo mbuukawo naye tetujja mu kalulu okujjako ng'oleese ekituleeta mu kalulu bwe weewerera kungu ne tulaba nti poliisi tejja kusobola kuprotectinga kungu tuvaayo mu kifo ky'okutunenya oluvannyuma nze nalabye omukulembeze omu ng'agamba emyaka 4 gye tumaze ebintu bye tukoze ate naye ne yeerabira nti emyaka 4 ali mu gavumenti eno mu myaka ejaana yeewerera ffe ne bemupi obalaba nga beewera ng'ate nabo bamaze mu bwemupi nga balya ssente za gavumenti emyaka 4 kati tulina okuvaayo tukuume bakungu tulina okuvaayo bw'ogamba mujja kuluutinga bw'obala emmotoka n'ogamba eyo yange tulina okuvaayo tubikuume kyekituleeta tetwagala kulinda kyova olaba nti bwe tutegeerako nti ogenda kwekalakasiza ku paaka tutuukawo ku mukago ogw'ekiro ogenda okujja nga weetuli waleme kubaawo kintu kyekituleeta isirwa kimbuze ekibuuzo ekyafande lulina babulyako nti twajja mu kalulu waliwo Dr. Kiza Besigye lwe yagamba nti mu magye alina 90% ebuwagizi twali tulina okuvayo twegaane ssebo nabalaba nga mufu yali atukoze bubi nnyo 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 nnyo
kubanga constitution yetugamba kubeera wansi wa commander in chief ne mulonda so si kungu afande temulonda abamaje tulonda muina side mukyama era senga kali kakusimba line temwandi tulabye so semateeka abagamba n'amajega mwege nyini rather ne amateeka gabafuga nga abamaje temuyina kuba wansi wa commander in chief kasitala ile kololo nga tuswitchinga nga tugenda kwa afande Bobi Wine bwaba wangudde omuyise n'afande oba afande Mugisa muntu oba anti kati wabanga awangudde okubeera president kati nga tugenda kuoyo kakati oli bwavaayo na kati Bobi Wine n'amalakera ku machana nga nti mu majai nayo 70 nze era mujja kundaba kadaala wadde ndi retired naye ndi mu reserve okutegeeza abantu nti Bobi Wine abalimba tumulinda nga awangudde kati tuli kuono ffe gwe tuliko commander in chief waffe oli commander in chief to be ono Bobi Wine commander in chief to be CIC to be Mugisa muntu commander in chief to be bano bonna aba waliwo ba ono mwami yani katokota bwe katsirira munyagwa commander in chief to be aine kibina kibachita Lusania common man no olise Lusania ochichecho ani aino Lusania kabonero ke eranze nabadde ngenda kusooka kulya mu nnyama yokka nyekongende ku birala mandigenza okuzukuka ng'ennyama temuli ko walitandikidde konandikidde bakiyita common man's party kati mu majje tujja nga waliwo twagala nnyo okukuuma abantu abalamu abalamu tetwagala bantu musayi kuyiika ate munenye nti amajje gabaddewa bino byowulira mu parliament erina okumala okutuula walabye ono omusajja waffe wa America Donald Trump bwe yayiye amajje yagaye Washington ne bamugamba tekikirizibwa simanyi parliament erina okumala okyogerako naye yabaleese bamumunenya mumunenye luvannyuma naye ng'ataasizza eggwanga isitula kinkubuuza ekyafande omuduumizi w'eggye lya Uganda General Muhoozi Kainerugaba ali ku record nga bw'obanga ogenze n'ebyo byawandiika ku mikutu gye gya social media gaga nti abanga ba PLU mulonde kuno tugenda kulonda mwami 7 n'ebitundu 8 ku buli 100 byagenda okuwanguza ono muduumizi wa ggye lya ggwanga omanyi kungwe ekibuuzo ky'obuuzizza ffe oyo komanda w'amagye gaffe CDF tugenda mu bitabo by'amagye tetugenda ku mikutu tetugenda ku Twitter ekyoku Twitter nze mbiwulira bulizi Twitter nempulira simanyi WhatsApp nempulira simanyi biki mbiwulira bulizi sibisoma kubanga sibikiririzamu kubanga simanyi ddala nti CDF wange yawandiise kino kubanga ebyo abantu abalaba biwandika naye bwe ngenda mu kitabo ky'amagye nendaba nga alagidde awo wengambira nti ndowooza kyalagidde kituufu naye ate wayinza n'okubeerawo okuwabula naye ebyo bya Twitter zammwe nze ninda kitabo ky'amagye bwali wandiika mu magye n'agamba from CDF to kubanga ebigabo byemu bye byasibisa abantu nga bajje no Henry Tumukunde byakwatisako naye nga intelligence emaze kubuliriza ddala nti ddala naye bino byempulira mbu ate kyavuddeyo yakijjeeyo ate bityabadde ku X n'akijjayo n'akizaayo simanyi oba yeyalagidde mpulira ekyo kibiina kirina omwogezi wakyo baye Kamanda ekya PLU omwogezi Kabanda Sabawandiisi Kawanda Sabawandiisi Secretary General Secretary General wa PLU ani mwogezi wakyo yani mwogezi wa PLU Andrew Mwenda ye mwogezi wa PLU kati bwaba yayogedde naye ebyo byaku Twitter nze simanyi oba ddala neno bana ba PLU twabalabye emabegakawo bakola endagaano n'ekibiina kya NRM Basabawandiisi bonna eno Todwong wano Kabanda ne bassa omukono ku ndagaano ey'okuwagira mwami Museveni nga tebeekutuddemu naye ataakulira PLU ye General Muhoozi naye bano babadde baani abaliwa CDF teyabaddeyo wabaddeyo Kabanda ne Todwong
era nze sirowooza nti kiriko ekimujjako okubeera n'ekintu kyonna kyakulira oba NG oba ki naye ife kyetumanyi ye CDF w'amagye. Afande ekimu ku byabatwala mu nsiko mu myaka gy'ekinana nga gitandika bye bintu nga mwatugamba gavumenti ezaaliko zaabuzangawo abantu baabulanga nga gavumenti esobola kuba akauntingira okusiba abantu abatalina musango okubeeraawo okulemesa abantu abalala okwesimbawo n'ebirala. Wetwogerera Dr. Kizza Besigye bwe mwali mu nsiko ali mu komera oliwo omusajja bamuyita Mugumya yabulawo emabega kawo teri amanyi gy'ali nakati. Aba NUP baga nti bwe twali mu kalulu ka 2021 abantu babawerako baabuzibwawo up to now abantu nga 18 tebamanyiddwako mayitire. Gavumenti ya M7 tesobola kuba akauntingira. Bino bye mwalwanira tesibye ebiriwo kati. Kungu simanyi nti omuntu yenna bw'abula nti gavumenti yebembuzizaawo. Sikimanyi ekyo. Era nze ndabye ebintu bingi nga poliisi ejja emirambo mu septic tank oyo naye yaba yabula. Nga poliisi ejjayo emirambo waliwo ababawe yamusuulamu oba waliwo omukyala gwe basanga ne maid era mu septic tank oba ne bandooza mukwate oyo naye yali yabula bagamba drone yamutwala gavumenti yamutwala nene giri mu kooti sagala gyogerako naye kirabika ng'ekyazuulibwa nti omwami bafuna butakkaanya na mwami si buli muntu abula nti gavumenti ebemulina omulimu gwa gavumenti kwe kunoonya bano abantu abagamba baabula poliisi ngisaba okunoonya bano abantu ate n'abantu bano abaabula nzijukira nga parliamenti yasaba amannya gano naye n'okutuusa kati tekiggwanga kyogerwa bwogerwa naye si buli muntu abeera abuze nti gavumenti ebemubuziza naye gavumenti erina obuvunaanyizibwa obw'okunoonya omuntu aba abuze. Ekyo kyo nkimanyi. Poliisi oba ebitongole byonna ebyabambega balina okutegeera omuntu bw'aba abuze balina okuripotingira poliisi erina byekozesa erina okukozesa sister intelligences okunoonya omuntu aba abuze naye tekitegeeza nti kungu bw'obula nti gavumenti ekubuzizza. Waliwo ababula nga balina ebizibu byabwe waliwo ababula ne bagenda ebweru ogenda okulira nti omuntu gwe bali bagamba nti yabula wuno yalabise ali wano. Munansiko munnamwe Dr. Besigye. Dr. Besigye ali mu komera era alina byavunaanibwa nga nange bwe banankwata wano kati nyinza n'okubeera wano ne bankima ne bankwata tewaliwo kigaana kunkwata nga nina omusango gwenzizizza naye ekikulu amateeka gagobererwa bakuwozesa bakuleeta mu kooti kyekikulu naye omuntu tabeera mukomera bwe baba bakwatira bwereere nakyo kimala nekizuulwa tibamukwatira bwereere. Lwaki tomutabaganya ne yali mukama we M7 okubatabaganya ne bombi bemanyi sigamba nti tebemanyi omu yali mukama wa munne oyo yali dokita waffe naye waliwo emisango ng'oziza omusango ng'olusi ne bwentabagana naawe kubanga kati waliwo okubanga natta omuntu nentabagana ne kungu oba ne mu famire ya kungu nenoonyayo gwentabagana naye naye nga tekikwatagana nakwejereza musango guno wadde otabaganye ne kungu kati oyinza ogamba nti batabagane naye ngaebyakolebwa tukuliko n'abantu abalala abaakosebwa. Omanyi badde oyogera no kukwata nti naye basobola okukwata n'entya yagakawo waliwo olugambo lwayitingana era ku mitimbagano egyo badde oyogerako ti General Nalweyiso bamukutte wabitegeerako oba wabiwulirako? No, nali siriiwo nalina gye nali nindabako omuntu gwe nali naye nandaga nti waliwo esikooti wange gwe baakutte ebikwataganako ne security ti General Muwoozi Kayini Olugaba yalagira bamukwate ti ne bamutwala mu komera nti neŋŋendayo okugenda okulaba General Muwoozi
ne office ze bayogerako teri tatuuleeyo atuula mbuya eri office ze munengendayo ne bangano geno mulaba ndowooza oli yali ayagala kuyingirawo wakati wange n'afande muwoozo bakulaga nti oba kiki simanyi kyeyali ayagala nti waliwo olutalo naye tewali escort wange endago bakwata kubikwata ku security era naye tebakukwatangako tibannaba naye ate tekigaana kunkwata. Okay, at least otangazza ekyo kubanga kyatambula nnyo ku mitimbagano njogo bw'okiraba ekyo jeno bamukutte basirikale babakutte ntugamba kiki ennyo kyekigenda mu maaso n'abantu bakitegeere nti siri waggulu w'amateeka memako nina kyenkoze basobola okunkwata era nze nasaba abantu nti bino ebyokwekala ab'emukono babano batambula bagenda Kampala bakutte na Lweyiso omusango mba nguzizza nzekka abantu okujjako nga bagamba nti nasse omuntu emukono naye ng'omuntu gyali okiwulira gwe bagamba nti nasse awo abantu bayinza okutambula naye tebayinza kugamba nasse omuntu gwe novaayo otambule weekalakase nti bante nga tumanyi oba ddala kituufu oba si kituufu. Okay, President Museveni yavaayo emabega k'abafande n'ayogera ku babbi mu ggwanga lino n'abamu nga bali mu State House mu maka g'obukulembeze bw'eggwanga. Kino nno kiraliikiriza abantu tubanga tulina n'ababbi mu State House mu maka g'obukulembeze bw'eggwanga kati olwo mwagala bagumirewa. Tewali watali mabbi ne mu maka ga Kungu mwenza okusiika sumbusa 10 n'okeera ku makyanga ziri 7 tekiriko gamba nti kati Wakungu akola ku Radio 4 nti yo tebasobola kubbayo sumbusa kisobokera ddala kubanga bana bakola mu State House tebava bweru bava mu family weriyo mu family ng'omwana ye talaba ku 10 mu nyumba talaba ku mutwalo talaba ku 5 buli zoteekawo kameeza azibba mu nyumba naye nga abaana bali 30 naye nga mulimu omwana omu era tekigaana omwana oyo ogenda n'akola mu State House. Obubbi buno ayinza obutabuleka kati ekyobubbi kyo tekiriiko gamba nti olaba babba mu State House. State House nakyo kitongole ng'ebitongole byonna byonna ebirala nga poliisi nga amagye nga prisons nga Radio 4 mwiza okuba wano nawo nga mulimu omubbi buli microphone gye bateekawo ebula kati tewaliwo kifo kitabbibwamu kubanga bonna bantu bazaalibwa babatizibwa babanyika mu bidiba abaseveniside naye nga bakola mu State House. So President ne bwabanga alajja na bulajja nyi lwaki takwatajja akago n'akuba ababbi bano. President yatugamba the system is dead nga tukose ebigambo system nfu era nti newange wano abali yake webali era kyovula nti waliwo abakwatiddwa era kyenvudde nkugamba nti nange banankwata temuvayo kwekalakasa musoke muzuule ekituufu kubanga okwekalakasa kwammwe tekulina kikuntaasa tekukwatagana kooti tetya nti olwokubanga abantu bekalakasizza lubunda liŋŋambako baali batwala kiwandiiko ba ku palamenti nga kikwata oba ku federo oba kyali kikwata ku byattaka ne balikuŋŋaanya abantu bayitirivu ogenda okutwalayo ekyo ekiwandiiko naye nali ŋŋamba abantu nti okutwala trailer 6 tekikuweesa mukazi okutwala okugenda okwogereza trailer 6 ez'ebintu ez'abantu tekikuweesa mukazi oyinza okuzitwala ne batamukuwa kati nze eyabbye mu State House nga nabbye tekitegeeza nti mujje mwekalakasize ku kyalo tekinzijjaako musango. Okay, good. Njagala tuwumule, but before we do that, Afande, talking okukwata abantu, at least oli muwabuzi wa president ku nsonga z'ebyokwerinda. Again, mawulire tuba tuli ennaku zino waliwo kibuyaga ali mu kuyita mu magye eyo ku bulyake nti Geno Muhoozi CDF ali mu kuyoola bayogerako ku Geno birungi n'abalala. Kiki omanyi ku kino Afande ng'omuwozi wa president ku nsonga z'ebyokwerinda? Neda waliwo abantu abayina bye bazizza era kyo si kiwakanya waliwo abaakwatibwa mu magye ate waliwo aboogerwako nga tisibakwate
naye bwe binaaba bituse gye biteeka okutuuka mujja kubiwulira naye nga webali waliwo abakwate waliwo abakwate kale ate bano abasirikale ba poliisi betwalabye embaale simanyi bana wabalabyeko abayonoonya abadde boonona ebipande bya Robert Kyagulanyi Ssentamu kino kikkirizibwa abikwerinda okuba nga babikola sirowooza nti tekikkirizibwa era simanyi saakirabye tonna bakola butambi obwo ngenda kubuuza kubanga lwaki bakikoze kyekyabaddewo babitadde ku barakisi kubanga barakisi tetuziteekako bipande bifaananyi biriridda wawe babiyuzizza era niyabalagidde tekikkirizibwa abamu bakozesebwa abantu abagala okwonoona ndowooza nga system naye nabali ne bakikola olw'obutamanya naye ngenda kubuuza kutegeera kyavudde ku ki kubanga ne bwoba okikoze kubanga n'abatali bapoliisi bokka n'abalala boonoona ebipande bya bannaabwe naye tebabyonoona nga bantu babalaba sinabakiraba naye bwe naaba nvudde wano ngenda kubuuza bekikwatako ngenda kubuuzako ku brigadier Damulira kale akikoledde nja kuba nange butuva nja kula ku naye tekikkirizibwa bakikola mu bumenyi bw'amateeka bakikola mu bumenyi bw'amateeka era bwoba okikoze kikole nga musezi gwe ate kungu bukyanga bakuzaala olina bwotugamba nti wasangako omusezi boogera bwogezi nti kiringa kuziika namagoye olina gye wali ogenze n'omuziika bamuziika ddi simanyi bagamba abula bubuzi naye bakyogeranga lwakubanga baalinga batono naye kati bangi naye omusezi nze nkuze kutuuka wano sitamulangako wadde banzaala Kyaggwe ne musanga tebukunja kakati nabana bajjayo bipande batekwa kubanga abo olina kumenga sure tebakulaba yes okay kale tugende ku nteekateeka gye wayogeddeko wano ya parish development model era yemu kwezo ze mu frontinze nga tuyingira akalukano watambula ne President Museveni afande twalabako abantu for example ekibuga walaba omukyala yavaayo n'akwata omuzindalo nagaffe ensimbi tetuzifuna abazigabira abantu baabwe PDM eno n'enteekateeka endala ddala olaba nga obulwadde bw'eggwanga obulwadde obw'obwavu tubuwadde eddagala ettuufu lyettuufu kubanga PDM buli muluka baguwa obukadde 10 omuluka Segombolola si district naye Paris eyinza okuba n'ebyalo 9 oba 10 bagiwa miliyoni 10 buli mwaka kati okuva le batandika ozigaba baba batandika 221 kati tugenda mu 2 tuli mu 225 kati ezo ziba myaka ena ze miliyoni 4 nga biri mu muluka sente zino omala nazo emyaka 2 n'okomyawo akakadde ako ng'oyogeddemu oba mitwalo oba 10 after emyaka 2 okomyawo ate kana akakadde kozizza tebakatwala kugombolola bakakadda ku saako y'omuluka ogwo kyova olya nga president agamba nti emyaka 5 wegigwerako mujja kuba muyina miliyoni 8 omuluka kati ono omukyala gwogamba ekiboga yagamba nti sente tebatuwa bawa baabwe omuluka balondamu amaka 10 kati ojja kusanga ng'omuluka gulina amaka 3 kati oyo yali ayogera ayinza okuba yali mu maka 3 kyenandiwulidde ennyo ye muto gamba nti mu kifo ky'akakadde bampa mitwalo 5 era amaloboozi tegagawulira fund abo nabo gye bali naye nga sente ezo ze babba teri muluka gutalina bukulembeze teri kyalo ekitalina bakulembeze ate teri constituency etalina MP kati gwe MP oba LC3 oba LC5 babba batya sente z'abantu bo abagenda okulonda lwokomawo kubanga bano olina okufuba ennyo okulaba nti sente zino tebazibba abantu bano basobole bagambe nti naye nalweso yatukuuma sente zaffe tebazikola ki tebazibba ffe ge tugenda okuwa akalulu kubanga zino sente siza President Museveni yenga yo okumuwa akalulu naye naawe LC1 akalulu ko kalimu abo abantu be babba naye kino ekyogamba nti nze sizifunangako mutuufu
kubanga amaka 10 ge bajjamu n'olunaddako mwaka bajja kunoonya amaka 10 amalala paka amaka gali kolaki gali gwayo ne muzene nteekateeka nyingi banga lyonna afande bonna bagaggawale operation wealth creation sente z'abavubuka sente z'abakyala NADS kati kya PDM kyekiro n'emyoga lwaki bino baali byesiza nnyo boogeraageranye n'ebiri ebiremereddwa okuyamba abantu okuva mu bwavu kungu oyina amaka bwavudde waka yes afande n'abaana ne mukyala ne ba dependents kati yega makaago kungu gwe watandika n'otandika nti kakati katandike wakaduuka k'emisumaali tunajjange 10 abawakane bagamba nti ngani atunda emisumaali ebyo nabyo n'ogamba kakati katubiveeko katukole edduuka lya wholesale ngaba era mulimu mu maka bagamba nti nze kanko ekyokulabirako nalinga nagamba lumu ku baana ne bagamba nti naye abantu abamu bayise mu kabalagala ne badde bali ne bagamba balimba kabalagala atya abaana awaka ne babiwakanya omuntu alina wano nga bawakanya kabalagala nseko zino zendaba no bagamba neko omuntu osobola okukola kino nga bagenda babiwakanya kati n'abantu President Museveni bakulembera bwe batyo ate nga bebaffe ababadde bawakanya mu maka kakati babirese kumuluka olina agamba nti akakadde nze nga ngenda kusimbira akakadde sijja kugendayo then mbeberamu n'ababaka abagamba President Museveni ajoga nga bawati akakadde yani kutobukadde 10 nagaba 10 buli maka mbawulireyo okiwulidde naye ng'omuntu bw'oba otandika okubala sente otandikira ku sente esooka totandikira ku 10 waggulu kati ebintu bingi bye baleese nga bantu babiwakanya ebintu bingi bye baleese nga bantu bawasaamu abakazi ebintu bingi bye baleese bingi nnyo kati ng'omuntu yejjusa bwejjusa nze nakugamba nabeeraawo nendowooza nti ng'omulwanyi nti ndowooza eribeerayo olunaku lwaffe lwe baligamba nti kakati abalwanyi mwe mugenda kati okufuna ebintu okiwulira nembeeraawo nga ndi mulwanyi ffe tuli balwanyi ffe abalwana mulina okuba ne special status gobeeraawo ng'oli munaku olina okulaga abantu nti walwana bwe natambulako ne President Museveni ku bonna bagagga wale kuki nenswalira ddala kubanga awakanga twali akawunga n'omuceere omanyi omuceere edda ku ssomero nga bw'oba ogenda ku ssomero nga walidde omuceere oteekako n'akaceere wano ku lugoye olage nti wammwe mwalidde omuceere naye omuceere kati ne gutuuka okuwunya nga baggulawo gate weight omuceere gukulumba ku gate ne guwunya kati naye bwe twatambula ne President Museveni n'enswala ng'otuuka mu maka ey'omubyalo nga baddira obusa bw'ente ne bamaala ne bakwata n'ejjinya ne bakola ng'omuntu akoze akasementi balina amasanyalaze gaabwe aga bayo bamuyita biogas nga amaka nga gali niiti ne balaga President Museveni diguli ze balina oba 3 nga balina ente 3 embuzi nga bye bamulaga bye bakozemu ebyo ebintu nempulira nga nswadde nga ze sinayo kantu ninde byabalwanyi we birijja kati bwe navayo nange nentandika enkoko naye ebintu bino bambi omukulembeze gwe bagamba nze waliwo abakulembeze bawulirira ddala ku TV ne bagamba mbu President Museveni ayagala baavu naye nga yatutte obukadde 10 ku muluka gwe abantu beekulaakulanye ate nga si bye bisoose waliwo NADS waliwo werese kuliesoni negaba ebitooke negaba emmwanyi negaba embuzi negaba ente no olina kugamba nti ente gye nnina werese kuliesoni yagimpa kati n'ente 5 ente bwe bakuwa ente emu buli mwaka kuzaalira ente emyaka 5 oba oyina ente 5 kati olw'okubanga waliwo okuwakanya okwo derino ne opposition ya Uganda okubambwa amazzi n'omulyo debate z'omu ssomero abantu bakyagendera ddala munayo kwezo debate eziriwa amazzi nti
omuliro gusinga amazzi afande bato tonyomodde nnyo kubaganya birowoozo nedda sinyomodde nga bye balimu nga bagamba nti taata asinga maama nga gavumenti byereese tokwatako linda gavumenti yaffe naye kateebereza omuntu okulinda emyaka 4 wabula nga ayina bukyobo bwomumatu buno ka radio manyi kati radio zajja buli muntu akayina mu kyalo atambula nabo ayina headset awuliriza ekyo alinda gavumenti empya kati myaka 4 bakuzaala 86 kati olina 40 years olina new government olinda government ali ya Mwai 7 yes olyoke wekulaakulanye ng'oli bwakugamba MP bwagamba mu parliament nga yayola ne bagabe nga parliament ayola ne bagabe mwanyi ne zikalira olina kugamba tozisimba linda government empya kati ogambye nti kati eno PDM eno senge badde kabakulembeze abakubiriza abantu bano ebadde ja kuyamba waliwo bagifunyemu at least gwatambula ne president waliwo bagifunyemu agamba natandika bwenti kati ntuuse wano waliwo omukyala yagamba nti nze president njagala kutegeeza amazima natya akakadde nengamba basooke bampeekaaga 5 nengula embizi 2 saga dwendi banze nga nze kwogera ku mbizi ndi kubulira embizi nze nunda embizi sagala zoogerako nnyo kubanga engeri gye nazaalibwa mu maka nga tegazikozesa nze nenza no tujja kudda abantu baffe bayige bw'olikukkiriza fan tujja kudda wa embizi tujja kudda abantu bayige nga wagirunze enkoko zitawanyamu kubanga nze ndi mulunzi wa nkoko saagala nnyo zigamba abantu naye embizi oba n'embuzi lwakubanza saagala nnyo mbuzi nzungu njagala loko buno obwaffe obulwawo okukula naye kakula bwoba okakutte bulungi bulwawo okukula kubanga tubusiba emiguwa mu bulago ne tubufuula obusibe oba ku kugulu oba ku ki n'okasiba kuwakasibye kuva ku makya naye bwobanga ziri ku ozita bonna bokkiriza fan tujja kudda osomesa abantu ne PDM ejja kukola era nsaba omukulembeze yenna agenda okujja enkola eno tagidibya ayongereko bwongeza agambe nti kati kakadde akamu yongeddeko 2 bubeere 2 tagidibya mbegayiridde mukawo katogo katokota bwe kasiriira munyagwa wange mutabani wange bambi enkola eno genda nayo mu maaso kyovola nasubiddwa nnyo mutabani wange Nsereko kubanga naye nandibadde mugamba nti enkola eno temugitta bwemba muzze kubanga manyi abakulembeze abamu waliwo n'omutabani wange abeera Amerika buli kiseera aliwa Bobi Wine yoyo simanyi anti gwe mutabani yoyo commander in chief to be abeera nnyo mu Amerika n'amala eyo obudde naye senga ajja wano ne yeekwata bana Uganda nava ku ebyo bye tolabanga America nayo yamala myaka 3 yabalopa kono I think yali Switzerland eyo nagati mu Uganda okuvuganya Mwai 7 kitegeza bintu 3 either fa obobera mukomera obobera muwanganguse ate munaye kati mulamu akomye okukisanja ekirala nga mulamu teke tafanga tali mukomera tali muwanganguse naluli twandi musibye nnyo naye ne bamuleka ne bamusonyiwa ku byali waluwa wali naye tebereza ogenda n'ogenda okulopa mu Amerika ekintu ekyo kinsanyusa nnyo ale no mu Amerika neero si wano takyabalaba leero si wano naye afanda obamanyi abagoberezi be so oyo era tumwogera ku katono abawagizi bamanyi ebigambo bibakozesa naye bayinza okuwulira bino myaka 7 twabigumira ebyo wenasalya bonenga mbakange nempakanya obote ningera nemuwakanya emyaka 5 na wano bino twogera kubanga abaana bano okujja okukulembera balina okujja nga bategedde ekiteeko okolebwa bw'oba okulembera eggwanga balikolagana nabo ku bintu naye tobeera awo n'obafuula nti be bannyini ggwanga lino bonaafunanga wano ng'ogenda olopa olina kubeera wano nze mbasaba babeere naffe
balabala befa bakadde bana bamaze emyaka 4 tebatoberera bwewerezi bambye batukwate bulungi kubanga olaba Algeria bwe byagana ne bagendeyo mu store ne bajjayo omukadde ajja bakwatire ngo avuka biganye nga biremye ne wano bisobola okulema ne tumukime lwakitula fun ne tumugamba jangu tukwatireko okay obadde yogira ku buweerezo yogedde ku malwaliro ageyongedde amasomero ageyongedde walabi president bwe yabadde asonsulwa omu ku bannamawulire n'amujjukiza ekiri emukono gy'ova nekayunga abakyala bazalira ku bitanda actually nzo omu ku bantu abafuna abakyala bazalira wansi si ku bitanda wansi nzo omu ku bantu abafuna obudde okugenda okulambulako ku balwadde mu ddwaliro 2 months ago nali ku Uganda Cancer Institute afande kinalaba kyanewuunyisa abakyala n'abantu abalala abalina ebiwundu ebivuluuja nga bali awo wansi ku ttaka ku cement awo emulago ku Uganda Cancer Institute. Yes, amalwaliro weegali amasomero weegali naye obuweereza bwetuwa mu malwaliro gano bufaanana butya? Njagala okutegeeza mama first lady bwe yali ayogera Kololo yali abuulira abantu ku 14 million ezasangibwawo ne speed y'abantu kati omanyi kungu bwe baali baleeta bonna bagemwe twakirekera abantu batono nnyo fabala ne tukivamu bonna bagemwe naye ne twerabira nti buli lwe bagema abantu omuwendo gweyongera ku speed bwe baali baleeta bonna basome twakirekera abantu batono nnyo ffe ne tubeera mu kuba bukubi ngalo abantu bonna ne bagenda ne babugumizibwako kati be babagamba nti basoma tebalina mirimu omusajja n'alaajana n'agamba banne nga yakitegedde kino kyekugambye nti omwana oyo bamuza ng'ategedde nti bwe ngamba abantu bagemwe bwe ngamba bonna basome wagenda kubeerawo population n'atandika ebyamakolero jjukira abantu ne batandika n'okwekalakasa nga beekalakasiza entobazi olw'amakolero nga ffe bye tulimu tuwakanya amakolero naye nga amakolero gano senga gajjanga bwe gaali geetaagibwa ne watabeerawo kuwakanya ne watabeerawo nakubba ba investor kyandibadde bino byonna tebikola kitibiriiwo kati amalwaliro gano matono ku bantu naye toyinza gamba nti gavumenti yesibe ku kyakuzimba amalwaliro gokka erizimbe wali kino ekyokugema senga nakyo twegatta abakulembeze abasoma n'abatasoma kubanga n'atasoma nsobola okutegeera nti kansa kino kimuleeta ebyo twabivaako namwe abakola ku zi radio ne mutandika okuteekako obulango obw'ebintu byennyini ebireeta kansa olaba ne mu covid abantu bagamba nti munywe ku njaga covid yawone nga abantu bakyogerera ddala ku radio abantu ne banywa abantu ne bagamba munywe ku walaji nti bwakawuka bwekatuuka munda kalina engeri gye kafaamu kati ebintu bingi kungu ebireesa obuzibu ebyo byoyogerako kansa muyitirivu naye kansa enjaga ereeta kansa walaji aleeta kansa nze bwe nalinga munywanga ebibyo n'omutono bwayogera nti aleeta kansa onyako ne kuwalaji afande nga sibifanaku nti biyinza okuneetera kansa nakitandika kukitegeera luvannyuma kati ebintu bingi nnyo bye tulina okusomesa abantu baffe naye tuli ku kigambo kimu kya bufuzi kansa kungu muyitirivu nyera bw'oyogera ekyo ekyokuyita eyo era newunyiza okuba nga oli munene kubanga bw'oyitayo okogga emulago ekikwata kansa muyitirivu kansa ali mu mabeere kansa ali mu nabaana kansa ali everywhere ali mu byenda tulya ebinyeebwa ebyo ebisekule bye tulya ebinyeebwa ebisekule kungu bibeerako kafanga akakabulaka akabimerako tukalya live babitereka okumala ebbanga President Museveni abyogeddeko naye nze mpulira yeyeeka nze siwulya n'abasawo nze sibawulya nga babyogerako then kumbucha then kabiki mukama n'ayamba simanyi biki tulina biyitirivu njagala kuwa ku bantu naye nga sinabakola ekyo nakuwulirako era nga ovaayo weemulugunyeko tewaliwo teweemulugunya wali yogera kuba presidential advisor
abawemula abavuma abakola ki okuvuma gwe gumu ku mulimu ogwewa abawabuzi wa president naye ddala kungu oyinza okuyimirira mu bantu n'ogamba nti senior president advisor Lieutenant General Proscovia Nalweiso owebutebenkevu n'ebyokwerinda n'entandika okutuula n'empemula nengenda ku mubanka nezijayo omusaala afande batusobera naffe eno gye mwabasindika nedda lwaki mubawo mwaganya mwogere nabo si kwogera nabo mubagane ku zi radio then UCC bagita kyeyo UCC Uganda Communications Commission ye balime kutuula mu ntebe zeetooloola nga si zaabwe muwala ofulufiga muwala wo obamanyi negayiride buli muntu yenna gwe kikwatako abantu bano mubaboole luliyo nawulira ye baleeta ekyokubola kyali kyaki baga nti mubaboole kyali ki waliwo engombe eyo batugamba batuboole ne batuboola nakino kati senga ebyo bye tuteekako ennyo essira muboola abawemula okuvuma ndowooza okunvuma ndowooza nze kankikirize nti abantu banvume naye okuwemula abaana abato ate n'abawemula balina abaana naye abawemula bano balina amaanyi afande bawabuzi ba president tebalina maanyi ffe banafu ababatwala ffe banafu n'ababawuliriza ffe banafu bo tebalina maanyi bali ku mitimbagano nze ndi presidential advisor nze ndi kino lwaki ababatwala tebabagambako baani waliwo omuminisita w'akakiiko k'empisa era nali njogeddeko naye nga abantu era beemulugunya abantu entebe zino tugenda ne tuzikuuma nti omuntu nabeera naga Nalweiso oyo bw'omukwatako n'olyoka okola effujjo mu bantu naye kitegere nti olunaku lujja kukya lumu bakukwateko 075 biwandiiko banziramu kimu kabaleete tuwandiika fande nga baleetawo okuwandiika waliwo abuuziza wana fande nti tulinde mwami Museveni kulayira now that yasunsuddwa okusinziira ku byoyogedde n'obuwagizi bw'alina mu bantu tumulinde kulayira omanyi ebintu bya Uganda byewuunyisa ogenda n'opima abantu abayiseemu sijerega naye abantu abagenda okwesimba ku muntu Yoweri Kaguta Museveni nebyakoze nebyayogera n'otunuli abantu abavuddeyo ne balyoka bakugamba President Museveni takoze kimala taguluminze bantu kiba muvunaana taguluminze President Museveni aguluminze naye tuganyi okuvaayo naye afande tunulire kubazze olina Nandala Mafaavi ava mu FDC abadde mbaka wa parliament banga ddene okubeera omubaka wa parliament nakugambye dda oyo ali mu cooperative union bazita cooperative biki union aba cooperatives tebyatambula byonna ne babibba Bugisu cooperative union byonna ne bibbibwa okubeera mu parliament si kyekikujjayo okwesimbawo ku ggwanga lino oyo oyine yadumirako kati constituency ye ey'abantu katugambe constituency ye katuje bali abantu 60,000 60,000 eyimiridde etya ng'ojja okwesimbawo ku Uganda constituency ye eyimiridde etya etambula ng'ejja Kampala etambula ng'egenda ku border kati omu obadde oleesaani omulala jeno muntu yadumira ku ggye ly'eggwanga lino former me commander wange era nawulidde bubi nnyo nempulira nga njagala kaaba nga kikyagala okukaabya nga mulaba nze nabadde simanyi nti alinamu n'ekirowoozo ekyokudda kwesimbawo kubanga teyandize lwaki kati bw'aba avuddeyo ng'agenda okwogera agenda kwogera ki agenda kwogera nti President Museveni akoze ekibi kino n'akola ekibi kino ate abo babadde ne mu gavumenti eno nga bagirimu nga bacontributinga ku bubi bwayo tebandivuddeyo bandirese ono omubi omu
n'atambula. So jeno muntu avunanyizibwa kubiriwo omugu kubikoledwa gavumenti eno. Kubikoleddwa gavumenti eno. Nga yafuluma dda. Wadde yafuluma dda naye yalekawo ki? Yaleka amagye gali gatya? Simanyi lwaki yakomyewo. Nze ndowooza abantu abalinga nze nange muneesirina mukwano gwange abantu bonna abato nabafuula baana benenkana nabo baganda bange ne banyenaze abansingako bazadde kati siina mukwano naye yali mukwano gwange naye oba kiki ekimutawanya kati Bobi Wine oyo afande wange era nkoma ku ekyo kubanga alina abavumi obatya naye nze ndowooza nti kyeyandikoze kwe kukomawo eka okomawo mwene alemu yali abaddeyo oyo muntu weni alemu kabisa Bobi Wine nali naye mu kalulu ka 2011 nga muntu weni alemu Bobi Wine era mujukira nomujukira nga tuyimbirako 2011 eruwero akomeweka mwali mwe neruwero nga nonya akomeweka mzee ya mutendeke ategere n'okutegeera nti gwanga lirina obwetwaze bwalyo twala nkaga mu 2 twafuna obwetwaze twemalirira. Ndoza bamalabo mutabani wo mugati gwa bata wisa mutabani wo kubanga naye myaka jejo katokota bakasirira uyu mulize kumukubira saluti ampuliriza kubese njagala kutegeeza abantu bonna ate nze nga nkyogera nze sina buyinza busiba obuyinza obusiba bulina banyini bwo era nze sikwatanga kusipapa simukwatangako sina muntu yenna gwe nali nsibye bukyanyingira gavumenti eno neri mu nsiko na wano mu magye nakasiba omuntu omu nina kye namusibira sisiba nze njogera bwogezi ne mbulirira abantu bwe bankubuliridde n'ogaana nga nkuta sisiba nga kusipapa kubanga sina buyinza busiba sina obuyinza obukwata omuntu netwala nange mpaabanga bwonoowa abakwero si wanu oba ku poliisi ero si wanu bwe gugirema ne gugenda ku poliisi alien skin ebyokutta abantu kakati nze sisobola kubeera wano neŋŋamba alien skin yasse alien skin muntu ne gy'abeera eriyo abantu ate eriyo obukulembeze bw'aba alien skin yasse era ajja kukwatibwa ng'eyasse kati oyinza kubeera noŋŋamba ku radio ŋŋenda kubuuza alien skin yasse era mbuze nange nkubira poliisi neŋŋamba wano nga bagamba gundi yakoze bw'ati kiki ekigenda mu maaso. Yes. Onali ku Kabalega International Airport Hoima. Naye lwaki ataddemu ekigambo ekigamba nti bagamba yasse naye ate wenyalemu ekyo kiyingiriramuwa teri wenyalemu yenna akkirizibwa kutta teriyo wanupu yenna akkirizibwa kutta teriyo muntu yenna ow'ekibiina nti bamukkiriza okutta nti olw'okuba alina ekibiina kyawagira.